Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa onayinza okubanga ye yasembanga ne mu kibiina naye nga byakola byanjawulo tumwegaleza amanyi oyo yekka yasobola okukolera ekintu nolaba kivuddemu nga bwokyetaaga Hope sebo naye takyavuga sebo kaliddi yatuusaako program bagita surprise your love abamulaba abamugobera ku YouTube programu emu gyagala ennyo ate yayambaza abaana bano yabakolera ebirungi byonna nga bw'obiraba yabatuusaako ebirungi ekitebe ekikulu kiri wali Bulenga okumpi ne Shell Bulenga bulungi nnyo n'olwensonga ate bamugamba babajjo musawo omanya mwaishire rukiga mwatakanga Uganda abanyuma barambuzaga aba baragamba gaki bali kugira ngo banzo bagarukize ogu mukyalo umale bogu robeta Hope Shifa fashions arashangwa bulenga sorry abala balagire Kampala akaronda bawuta bakaragira ngo welcome to Kampala akakao bulenga omikyana ronda kalonda bawuta kale welcome to Kampala oza mikyana oze na tete oze na nkeji bonokwe so okumutana hala kolera aine business era designinga abagole kana ine program yala presentinga ha Spark TV waza ha YouTube okajiteka mu Spark TV no wateka mu Millicent and God ha YouTube watu ya kuleba kola kuleba ngo mukoro gwaba ko kuleba izoberi aliho group yitu ya Ntaraga Catholic hika kajisindika oka kafuna YouTube I downloaded it I sent it there kugira ngo nabakunu barebe echo mucyalo bali gukora muri Kampala kugira ngo twisha Ntaraga kunuya kole echo mutara ngoba nyabo na nakwebalize personally na nkwebaza tumisho gabanyantaraga n'abanyakawokobona n'abaruga halihona webale chokolero mwishi witu mukama ni warakwemba wenka titimisho webale mama ebale kale tukiriza kasera amkanyaka yetata uko mwana mwishi witu Mercent wahurra iswenkazi yatusobora ngu Imeres akamworeka omushija weyi konka weta kureba ki yagira nkanga rukomunzi niyo Meris we agende ayijeyo baweye amporeke omutungo mutere bugare bantumbe hatsaizi Meris yaza kutambura mpora twaturashaba Medisi abanza ashutame hakatebe keye kala kabatemekanise kulungi ashutame hariya atitwe titurahweza je hariho abanyanya gati no warahweza je bakaweza omucyala wabo obuba muramukazi wabo obaraze kwakira mu family yabo bamara kumuha ekimu cye bakamwakira je ni waraze kutwakira umushija weyi unike kutujabiriza munonga bara speed tutwale mpara y'abaciga babucinga sasi batwakshaba banzo tamwe mukatebe kabatebekane baramukazi bawe bije bakwakira bazamuzire yo kuburi yange na tamba mukatebe kawakarungi eno bamutwele ko mushisho obisairizo yes sabokirize program eno twagituddemu netujogeramu ne Nels ne n'omugole omusajja ate ne director waffe owa Hope Fashions abadde sente b'omukolo guno sabokirize Mels agenda kusooka kujjayo mwani kale then wanabamaliriza okumutulaga tukkirize tulina cultures nga 3 tulina culture Lukiga tugisamu ekitiibwa wano ewaka bwe tulira we twazisa ekyokubiri tuwangalira mu Buganda bukiri ate bambi Mels naye abyagala ebya Buganda then tulina family y'Ekinyankole kubanga omwana omulenzi muki Munyankole tukkirize tugasse 3 muki
mwe olusa ekimu kiyinza okunyiga N'Ekinyarwanda baba John okireke kaako olumu kiyinza okunyiga tulina satu zonna tuzigatte zifuuke ki emu kansabe tukkirize ali mbyuma gala muntu yenna atambula mu kidalo okujjako wa kamera saagala atambula mu kidalo okujjako waki owa kamera njagala ngalo njagala kaluulu ebyawukanakaawo byesigalize bibyo taata yagala ngalo nakaluulu tekisoboka ebirala byesigalize kale omulungi atulaba bwetu kye bannange mwebale nnyo mwenna abagumiikiriza ne mulaba paati ziri zonna zetuvuddeko mpaka wano we tutuuse buno bwe budde omugole waffe nga bwe mumulabye bwe mumulengedde bwanekaanekanye kati munnange wano twabikyusizzaamu manyi mujja kwebuuza senga nga si yajjeeyo omusajja wano byakyuseemu omugole yennyini naye nga yalina okusituka yeenoonyeze omwami we gaadi amuggyeyo gwalonze mu bangi amutulage ke kaseera kano ketujja era mbasaba paati eno bweggwa ate waliyo endala bikyagendera ddala maaso please naye temwerabira kusubscribinga ate nyongera obbajjukiza nti embaga yaffe egenda kubeerawo first week of January please yenna ali willing to stand with us tugendere ddala ne mu church ebintu bino tubigguse babateekeko ddala empeta kuba etwogerera omukyala alina empeta temunnatuukayo mu eyo paati ng'omukyala bamuproposingira yenna ali willing okwemirira naffe ku paati y'embaga tugenda kukola simple wedding tugende mu church tuveeyo tutuule tulye ekimere kyaffe n'abagenyi baffe abatonotono abaana babasobose we love you so much. Denja bakoza duiro munono muliro bugalo ne continent guka abazajja batuzalire kula kuzala kujagana walala gochuruma fe omwana ageze ololwe pitorrezo ranoga omwali ne kayayana okushifanziza mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempise engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba wanyumya omwana mulabe ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninya kirabe nnono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba wanyumya omwana mulabe ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninya kirabe nnono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole baby bitufia na bimata ataluma kumvunza kazi bensekere tumusemberezo obuwero zunga onotumera abagole obatijja tije okola ngeyo obuleka kati kyuko bawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejjalubu mubulamu kati weerage oba obalumya abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne kumbere nebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegesegula akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulabe ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninya kirabe nnono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulabe ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninya kirabe nnono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole
tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono njagala okulaba omugole sepulira amattu njagala mulaba njagala okulaba omugole eyo embaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole omwana w'omukazi yanyumya asuse njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole eyo embaga y'omwaka era ekyasinze Ono selector kyemmanyi ku mwana omulenzi ono yawulidde ennyimba mu nsi oluyimba lwasinga okwetegeerera n'aluwulira n'aga nti lwerwo omwana yaluyimbye bulungi n'aga nti atambulanga ki kati wawulira nga nawolovu amutambulako kuli awulira nga n'ebimusiiwa biki selector munanga nti moment ng'ewedde bw'atyo Millicent Musanyu yalaba omwami we n'amuzuula naye bannange yamunoonya olunoonya ne yeetooloola bw'atubuuza mumulabyeko ali luddawa so bw'atyo ng'amufunye n'amuggyayo bannange n'enkuwulirira enduulu n'enkuwulira emizira engalo n'eŋŋoma bannange oba baakola sipulakitiisi y'amazina kubanga gana amazina sigalabanga anti munnange kana kayimba mbu kinawolovu waititikunkumula mu kitumu waire tyabula muleke nga tyabule banange nfunye omuntu omulangaatu omusengeire omulungi otimata munange nsangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudumbuda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire ogenda akayimba akafiiringe ogenda kadabali okumpi n'omugole tuwemu space basigalawo bestimani ne metoni era gadi kasitwemala okuyimba kannawolovu ogenda tuyimbira muliravu kamishona kakati njagala kibe bwekiti ye taata bestimani agenda kuyimiriramuko ku mabbali katono emukulu ne omwana omuwala metroni ayimiremu ku mabbali njagala ne drive eyo eyitamu eyeeyo njagala biwubi ku data ng'ali wali ne munne mmeresi wekiruma akole ki akole ki ate gadi njagala okola ebirumi abaki wadde wano tebaliiwo kale waititikunkumula mu kitumu waire tyabula muleke nga tyabule banange nfunye omuntu omulangaatu omusengeire omulungi otimata munange nsangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudumbuda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo okugemerera obitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanwire amaiso ayendi wayiwali bwefunye wayibuba nesaawo okugemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byezire alabwendita nsanike mujanja byezire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byezire bibaire binnuma nsanike mujanja byezire abantu banvuma nsanike mujanja byezire njotika wayiwolola bwe mpanike mwibanga oba ndi mu ndolo oba ndi mu kiroto tompita w'amaalo oba maalondeka bagamba n'akalaba mundeke ne bw'oba kwozoleka ekyana kirina omubiri ne bw'oba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsomooza nsaawo okugemerera bwobitani mwinogemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byezire alabwendita nsanike mujanja byezire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byezire bibaire binnuma nsanike mujanja byezire abantu banvuma nsanike mujanja byezire bibaire binnuma nsanike mujanja byezire alabwendita nsanike mujanja byezire omwoyo gunnuma nsanike mujanja
mujanja byaisire libaira dinuma isanika mujanja byaisire abantu banvuma isanika mujanja byaisire soka mugamba ki kintu kikutteyo bembale mugamba mutya kikutteyo inja mugamba ki kintu kikutteyo abasamya mugamba mutya kintu kikutteyo libaire binnuma sanika mujanja byaisire alabedita sanika mujanja byaisire omwoyo gunnuma sanika mujanja byaisire libaire dinnuma sanika mujanja byaisire abantu banvuma sanika mujanja libaire binnuma sanika mujanja byaisire alabedita sanika mujanja byaisire omwoyo gunnuma sanika mujanja byaisire libaire dinnuma sanika mujanja byaisire abantu banvuma sanika baagala okubanjulira mu butongole akuggyemu essanyu ery'enjawulo akuggyemu essanyu ery'amaanyi ani gy'oli mwagala tugenda wali ku boothi baba bikolera amukulu sirina buzibu kakati nja kusaba bagenda okutukwatirako mpola mutukwatireko tugende wali photo booth ebigambo waba byogerera bisobole okuvaamu obulungi okujanjabaza kuwedde kati tugenda ku mukolo ogw'ennono ogw'ekikiga eyaffe ey'ennono muli munda nga dakitufu nga n'omusaayi muki nga mukiga abakiga muliyo mwattu bwe bali ate bangi kimanyi tubeere Kampala omwoyo omukiga nakugula abakiga muliyo mwattu gye bali bale simanyi nti gye bali kale tukwate mpolampola tuwa akayimba akabatwala wali Ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza ddwiro nono muliro obugalo ne kontinenti guka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gwe tulumafe ungi ke kaseera kennyini katukuulire mwasira mutabase bona banya twasiiba ki nashemererwa kubareeba nitwe twashemererwa kwakira amazima ba mama na ba tata ba anko ba anti ba shwenkuru ba mukaka ba shwenkuruza ba mukakuruza naye mwami wange bendonza mubangi awanyakitanga mutere mu ngalo omwishyira atonje n'omushiija we owasimire mu bingi mumutere mu ngalo nanimbashaba mwikirize mumuzaare habeere omwana omuuka leka twalire ebitunaza kubigamba nyenka kandi twalire muzeeyi kenyine kanywa kagamba ayatule kuyayikiriza kuzaara omwana owuwamuleteramuka azaagwemu omugabo kuzeyayikiriza omwana azagwemuka muzeyayikiriza na nyina yayikiriza na nyina yayikiriza ngekino kale kaseera kano nja kusaba tufuneyo akatebe kamu awo tuterewo mels kati bagenze wali kumwa emitima ebuloba gadi bawubireko bagambe katimbuki abooluganda mukama mulungi ekiseera kyonna
Katonda yeebale yeebale nnyo Katonda yeebale yeebale njakumwebazanga emirembe kyonna njakumwebazanga obuteddiza ebirungi byenfunye mu nsi muno ndibyebaza ntya ayi Mukama gwabe ndikwebaza ntya abaana benfunye mu nsi muno ndibebaza ani ayi Mukama gwabe ndikwebaza ntya Katonda yeebale yeebale nnyo Katonda yeebale yeebale njakumwebazanga emirembe kyonna njakumwebazanga obuteddiza baluganda Omukama mulungi obudde bwonna Omukama mulungi ze mbeera ze weewaawo Omukama yakola ki yasalawo mutonzi waffe haleluya pira Omukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazza haleluya mutonzi waffe yakola ki tata yasalawo ekyamazima bangi baagaye tekujja kubeerawo naye gukoze eki gubeddewo oba gutya gukoze eki gubeddewo tuba guli masi tuddamu kwebaza tuddamu kusiima olwa omulimu omulungi kkiriza mu kaseera kano nsabe ndowooza tumaliriza ebifaananyi ebifaananyi bwe biggwa Meros teekako nnyo Ismael bw'olaba ekendera ng'oyita nti ffene naye taata ebintu bizibu ekikambwe kigenda n'ekikambwe kyova olaba ennyama y'amasavu egenda nakamulali si bwe kiri era bagiryemu mukimanyi taata gwe tolya ennyama nsavu sigirya kubanga neze nendabanga Mercy ayiyewo Simayiru kati ate ye omulenzi ye neetulika nga kiberenge kya popcorn mumukubira engalo kale kkiriza mu kaseera kano olw'embeera egenda mu maaso ye taata nsooke ennyanirize bamulamu bamulamu bwe bamaliriza ate ennyanirize ba Hope Fashions bwe bamaliriza ba Hope Fashions era ekiseera kye kimu nnyanirize surprise young love no weewunyisa omuki omwagalwawo be bali mu ttiimu eyo baba ensonga eyo katusooke twanirize bamuula basis abanyanyazi mwaba muliyo muze muturondere turonde omwisiki omwasimu mubangi mutoleke munnange twatuuka byonna nga tubikoze naye nga bwe mumanyi Millicent yasalawo omukolo guno tukikole tugatte tribe zonna era gwe bw'oba ng'oli mu kiga ng'ebintu ebimu bye tukola mu mukolo guno tobimanyi wekakkana buli budde tufuna ebyokuyiga buli budde ate biba binyuma twagatta cultures za njawulo so basista b'omwami Gadi balina nabo ate okusituka baleeta ekimuli bakireetere Millicent ye mukwano nga bwe mubalaba we banyiridde balina okuleetera mwana muwala ekimuli kye saka oli obugambo bwe bayogererako omusika yamureba yagirango yamawe omwana yamuharakata muharakatire kimwe yamawe ogwo wamureba taata ogwo nareba obujereka nabureberera tamureba kale bahereza akazindaro babeho kibagamba katuhorere ebigambo by'abamuramu bice katubehorere tuhunamire kimwe nibaza kugamba abagenyi bita abakundwa abija omwanya ogu ab'omukoro gwa Millicent na Gadi Mukama yebazibwe nnyo Mukama Millicent
nyine amashemererwa mingi munongera izooba n'ebyokugamba nyine biki twakureetera akamuri aka ekimuri eki kikuruga ow'omwami waawe Gadi brada wiitu ati nakukunda munonga eki ekimuri nooreeba kirimu obumuri burikutukura yagira ngu aka akamuri kakutukura ekyo nikimanyisa nti rukundo yanyu netamburira omushagama rukume gumeho then aka akamuri karimu white yagira ngu webare kuba ori omuyonjo yes then yateekamu ebijuma yateekamu omuyembe apple yateekamu omucungwa yagira ngu nakumanya ngu nookunda okurya ebijuma so nikyo kyatuma ebijuma ebi twabikureetera ekindi yagira ngu nookunda chocolate nayo tutwagyebwa noogireeba aha mukazi mukama komugisha mukazi Rero obugaro senga w'abaana ogurishwa enkazi w'abaana biitu otyo kakati nomero tata tuli bumusebo tugenda kuki bano banyinaze bamaliriza kati bo kabaveewo ate ne ttiimu kababalye mu diagram bakubeko ekifaananyi n'omugole waabwe mudde emabega we bamaliriza ye taata ate twanirize ttiimu 2 mwemu obedda bagaba obumuli wano nga mpulirayo abakuba emimiro mbu maama owange takampanga it's okay yambuka bambusi wali ologewakaga akamuli kagasiya okawe muno bikwe biri mu bimale noddawo n'okaya nambufe tusalanga ku keeki kuleyo 10 muddeyo eka mugisale werinsi ne mukyalawo naye hope ojagaza naye n'ensi n'emiliyoni ezasi n'ensi ezaala baana naye nammwe mwazaala Gadi wayiwako simayiro n'oga nti bulijjo muwala waffe awaana n'omwami mujja kumulaba naye mwattu tumulabye nga temumanyi bwamwenya n'olaba simeero baaba n'olengera emizigo kabiddenja feeno taata y'emizigo yagizimba wali mu tawuni onaasula najo mu mannyo unulandiroodi mulamba taata wentegeredde nti weewammwe era kitammwe yamuzaala kwe kubeera nti ne mwannyina nabo balina emizigo sigambye nabo beewamwe ekyo nkikkiriza kale abakamera babanga bamaliriza ng'eyo ttiimu evaawo nga twaniriza tukkirize tugenda kwaniriza tumaliriza surprise ye taata your loved one weewunyise omwagala bakyogera batya mu lukiga taata oyewunyisa omwagala waawe nkyekyo nikyeki kitikwe nkyo kyenyini ekyo kyenyini kati ate bw'omala twanirize ttiimu y'abasiisi muveewamu Hope Fashions ye taata era ekiseera kyekimu nga bagendera emikwano gyabwe mukyala muyimbi by the way we nasooka nomumanyira nze nga seamanya mukyala muyimbi bino byonna agenza bya buyimbi bye byakola ki byebyasooka katusabe akayimba ke kennyini ke kagenda omujjaawo basi nga kamutwala simanyi oba bakataddeyo kansaba akiriko akiteekeko kubanga twagala ebintu byonna bimalayo abantu babimanye abantu babitegeere sinakindi kanaamujja wali nga bakomawo kale kati akikolako kikole okitegedde kati akaliwo kabatwale konna naye ezo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sori aibine birungi rwenda kulukume kuwate rwenda olobulabo bwokumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbalyawo naleta ono bugoyo butuka omwanono naye wawo mugwakikwata
Hope nga bulijjo ku Spark TV. Kati ndi wano nga TV presenter. Mwenna abatwala ku Spark TV program wewusa omwagalwawo surprise your loved one. Omwami yakuba akaama n'agamba Shifa. Omukolo guno gwatandika ne surprise. Yasookanga surprise ne tutwala ku mukolo guno n'agamba era kaddemu Millicent amukubeko surprise. Yes. Omwami ono yateeseteese ekirabo kino katukimukwasa akiwe mukyala we. Banaye zino sente za ddala obwedda waliwo abeekuba obwama bipapula za ddala. Kuliko emitwalo 5 ku kirabo kino akimukwasa. Yes, akikwase mukyala we. Nampeerako ebigambo kuba namubuuza lwaki surprise eno oyagala ogiddemu. Naŋŋamba Shifa ebigambo binabba mu Lunyankole. Nakukunda mnonga my sweetie, anti bayita sweetie buli budde sweetheart. Nakukunda mnonga my sweetie Millicent ayina embabazi. Ebiseera ebisinga abakyala bano bawa nnyo attention ku baana nga babakuza ne bataata babaawo ne bamaama twebaza abazadde baffe. Era bw'atyo naŋŋamba tutegekeyo ka surprise ka mami era kuliko webale munonga maama. Era ekirabo kino kiriko emitwalo 2 nga kigenda eri mami wa Millicent. Era ndowooza yajja kituusaayo. Omugole bajjamuwa akayimba kitwala eri mami ekirabo kino. Agambye akayimba ayagala singa si mukyala singa saasoma. So simanyi oba omwogeza akkiriza enteekateeka eyo kubanga yebeddako okugenda eri maama. Kiri okay? Alright. Ekirabo kino Millicent kugenda kitwala eri maama. Alabe nti Kampala yituba muzi surprise. Amanye maama nti ebimuli bye tuva e Kampala bimera ssente. Bimera ebikola ne ssente. Alright, weteeseteese yimuka metro najja kukwatirako akwerekereko. Okay, mikwano abalungi tukyagendera ddala mu maaso. Gwe kye muba mumanya twanyumirwa omukolo oba nammwe muli mu kunyumirwa nga ffe. Kaakati bwe mutulabira wano twagamba munnange omukolo guno gwava mu surprise. So ne tuteesa ekyo Millicent yali takimanyiiko, twateesa ne mwami Gaadi tuteekewo ka moment ka surprise eri abazadde bombi ne Millicent. Naye nga twasooka maama mubimanyi ladies first. So katugende mu moment ya surprise bannange n'okuyimba kwannema ng'obukoowu ng'okwetala okubadde wali nga basaba obuyimba bwange naye nabiyimbayo mulowooza. Bannange tukyagenda mu maaso. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sorry ayibinde birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona bu surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma ky'okumwanono bajjawo naleta ono obugoye butuuka omwanono naye wawo mukwakikwate mupomeranze ezo surprise ataka tazireta hatataka wabula onnina si ku bino by'okola mwana nkonnina by'otunula byankuba wabula onnina si ku bino by'okola mwana nkonnina by'otunula byankuba wasoma wakenkuka nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga gw'osoma nze kitira musoli nga gw'oli ku nze
munonga mama oyebale munonga ruhanga kereza omugisha mu izina lya Yesu. Kale abandi nibazaala abaana babanageho okati mwatunaggireho mwaguma mwatuleberera konka naishongerako ishongero ka maama konka niko kumukunda konka niwe taata webale munonga. Kale Daddy, you are a superhero. Thank you very much. Songa voice to waziri oyebale munonga. Mulimba na Kampala abaroza nga mugulisiza otundayo ndiye Kampala bwabadde ojja bakugambye nti tukuvaamu mmeka temututama nasula embala. Bwe tutyo nga bwe mutulaba surprise ya mami egenze maaso so twatuuka ate nga tulina osembeza emmotoka y'ebirabo kati ate taata biri ebirabo ebirala byonna byali byawaka naye taata nga ate naye tulinawo akalabo ke special naye nga tulina surprising era nga wemundaba wenneetala bwe twetala tuli mu kukajjayo nti twasitula emmotoka nnamba ng'ejjudde birabo byonna nga bigenda waka. Abazadde batuzaalire kuzaala kujagana walala gwe tulumafe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mmazeeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagana esindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe nonno njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipagana esindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe nonno njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata atalumwa kunvunza kazibe ensekere tumusembereza obuwera ozunga onotomera abagole oba tijja tijje okola ngeri y'obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejjalumu mu bulamu kati weerage oba obalumya abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere nga n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagana esindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe nonno njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipagana esindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe nonno njagala okulaba omugole muliwo abagole
amalirize message ye agenda akyuse tufune ebirabo. Eddagi message eno yammwe. Mami abaye agenza kuvuga alagawo tatumira abantu. Haleluya! 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 Balugana mukama mulungi. Kandi n'omukiga yennyini. Abakiga muliyo. Nange mbalabye gye muli. Okimanyi bwanyiridde oludingire yenna boosi. Mukube engalo mbawulire. Kale tweyanzisa. Katuulire message egende wa daddy ne wa mami ng'eva mu kawala kaffe ka Mels. Musirike tuulire buli ali wano olina ekirabo. Bw'oba wazaala. Mels. Twagala mutongole okakasa abazadde ku lw'omwana omulenzi gw'obaleetedde Gad. Tusirike. Njagala oyogera Lunyankole Lukiga lwokka. Bw'oba okyusizza mpozi na Lunyankole. Abatabitegeera banaabisanga e Kampala. Taata, twakuleetera ekirabo eki okisiime. Entambula egume erarahukawo. Bagira amiizi akagaari kariho leeta amiizi. Nari amiizi gateganisa omukoro. Ono okimanyi? Gateganisa kurondo wafuki. Mumanya amiizi. Konka entambula yiija amiizi akurateho. Amiizi gaza kuba gariho. Webale kutureberera. Webale. Kale kati mu kaseera kano mukkirize mu mbeera nga bweri tugenda kuta omwana omuwala agenda akyuse. Bw'aba amaliriza tugenda kwaniriza ebirabo. Ebirabo we biggwa tugenda kudda ate n'ekiddako. Kaseera kano katusabe abaakulembeddemu omutabani wange tumuzze wali mu kifo kye butereevu nga n'omwana omuwala bwadda. Muleete omugagga. Teekamu akayimba DJ. Waititi kunkumula mu kitumu waire tyabula muleke nga tyabule banage mfunye omuntu omulangaatu omusengeire omulungi otimata munange esangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudumbuda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo kugemerera obitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanwire amaiso ayendi waiwali bwefunye waibuba nesaawo kugemerera bibaire binnuma nsanike omujanja byaisire alabwendita nsanike omujanja byaisire omwoyo gunnuma nsanike omujanja byaisire bibaire binnuma nsanike omujanja byaisire abantu banvuma nsanike omujanja byaisire yotika waiwolola bwempanike mwibanga oba ndi mu ndolo oba ndi mu kirooto tompita w'amaalo oba maalondeka bagamba n'akalaba mundeke ne bw'oba kwozoleka ekyana kirina Katusabe omwana omulenzi tumuzze wano Gad. Gadi muleete wano. Kifo kye kikino wano ssebo. Awo olaba nasetudde emmeeza awo mu maaso g'abajjajja. Etaba webale kujja Hajat. Thank you so much. Webale kutuzaayira mwana mulungi afuuse ekyenjawulo mu nsi muno. Sebyuma sumulula ffe taata tumulageko nti tusanyuse. Bw'omulemerera omusemberera mu bulungi nga ye akusemberera mu bubi afazaali akutwala ekyamugolanya naye naaba nga akikoze. Kati defense kano sitegedde kaaki kano defense nakenki kaakati munange tutuuse mu biseera emmere tugiridde byonna tubikoze naye akaseera ako ggwe mukamanyi nga balindiridde abako okugjayo ebirabo muleese biki
bannange era abakowe mulaba budde bwakusituka kuleeta birabo ate nayina okudduka munda tukyuse omugole ayambale olugoye olw'okurisiivinga ebirabo. Batukora kurungi batuletere birabo kandi shirebe mpene yamawe biriyo tubakubire mu ngalo ez'amaanyi tubakubire engalo ez'amaanyi ekyamazima bakikola bebale munonga batuletera n'emmotoka tata nyowe naye mbere omuhinga
tutereze nayolembera omuginga emotoka niyitu ejye motoka tutera obugalo ereza abanyarukiga muriyo yamawe babashiye n'abagiga emotoka niyitu emotoka twagala kugiha ente arihente matureterente pango gihetse abanyarukiga muriyo musubirayo sigara kuko babashija bine sente munnange nga bwolaba ebirabo byonna byasombeddwa naye mujjukira kiri kye twayogera nti bw'oba ogenda mu Kigezi oba ogenda sayidi z'Ekabaale ogenda mu Banyankole Bakiga bannange mbabuulira baganda bannange ente tebulangako kikulu nnyo okusigala ng'ente ewaka awo ekola ku ddoboozi ekaaba buli weekaaba neekola ki nga bajjukira nti ente nneeyo ekaaba yeri gye baleeta bannange temubyerabiranga mikwano temukyerabiranga kikulu nnyo nalina mmiri mugambe alina omusyo okutuhereze alina omusyo gutuhereze alina omusyo wena kutuhereze ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu tawalekede mukadaliwe akirako malayika nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu abanyarukiga muriyo yamawe Uncle John yes Uncle John banzoizi wano pasita waayitira abantu n'abagamba kababakwasi kababakwasi etete mutagiretoko munda yamawe yuwakoko kabagikwasi mubasizemu kabagibakwase konka tata merisi mukazaro mwiziki agarahanga ize bakwaga bakwase ente yawe mama ne tata ye mulezi wangono nusuburaya tata nenusuburaya nogireba barisizayo ebidomora nka 10 ebidomora by'amate batuletera n'empene nempene muzitware hariya nempene muzeereza tata zakire konka babashisha bine sente kandi shimutera obugalo mutera obululu agarahanga bakakikora ogwo mwana merisi yakikora tata omuginga gadi small in size but big in heart konka gadi webare munonga webare wakikora garahanga je wakushemeza omukenki konka niwe netwenda omukama akushemeza omunsaho esente zigaruke agarahanga wakikora konka oriyo wamaani niwe nakutiina mumuterere obugalo musiyo abanyarukiga muriyo Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa